Eke babwe nga twakava mu lunaku olukulu esebo ekigudde munda mu gavumenti ya mwami Museveni wangi obunkenke akasatiro Bobi Wine ayongedde okukaya embeera katusooke tulabe bino tukomewo kale Bwelekera okuvuma tuli bantu ngamwe baganda bammwe bali mu polisi. We are tired of impunity. babwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero yatuuse dda mu bitundu eby'ebuvuma bizinga namungi w'omuntu amwaniriza nga bulijjo mu ddakiika emu bbiri ndowooza na mu butikitiki namusa kwatuwuliriza tusimbule n'embeera eri mu ggwanga Uganda ebigambo gavumenti ya mwami Museveni nga bwe bagenda okulaba ekyamazima Bobi Wine abafuukidde lw'ekiika akayinja mu ngatto mbalamusizzaako mwena abatugoberera mukutu gwa AKTV Media Uganda yesebo nze AK Master emabega w'omuzindalo ne Fe Uganda ndi naye olunaku olwaleero wabula saagala beerabire omukutu gwa Fe Uganda abasajja bamaze ne bagujjako oluvannyuma lw'okubeera nga tuyisizza nnyo amawulire agabalabisa era njagala okusinziira n'okutegeeza bannayuganda mwenna ku AKTV Media Uganda nti waliwo omukutu omupya kakati ogwazze mu kigere kya Fe Uganda nga guyitibwa Fe Uganda 1 Fe Uganda 1 kakati genda yosaakinga teeka mu ssimu yo era ng'ekigambo bw'okirabawo Fe Uganda 1 Fe Uganda gyali ebigambo gyabitambuliza naye ng'essaawa zino buli omukutu abasajja batulemeseza kakati nno ekigudde buvuma ekyo kya bulijjo okusinza ku bigenda mu maaso mwami Kyagulanyi oyo ye yamala dde okweregistalinga nti ye nnamba emu mu bakandideti bonna abaliwo kati oba kizinga oba ku lukalu oba wo yes mwami Museveni alina abantu ku AI bano bakola naye njagala otunulye ekyabadde e Masaka ebyo bimu ku bikulaga nti ebyaddala abantu basombe abantu babawa ssente babawa omuceere babawa ennyama babawa buli kimu Buganda ku Museveni naye tebaliiyo nga kino kyongera okukulaga n'okulaga obujulizi nti mwami Kyagulanyi wano wakutte weewe wennyini era bannayuganda tulina okuzuukuka guno omulundi so olwaleero ali buvuma ndowooza lwafundika ebizinga asobole okubeera nga ate adda ku lukalu essebo kakati eke ewatali kulwa ekyamazima amawulire mangi nnyo ge twagala twongere okubeera nga ate tutaggula eri bannayuganda abasaze okubeera nga batugoberera ndabyemu agapoliisi awo poliisi ndowooza we twatutandikirawo wennyini poliisi ate byabakama naye mulabyemu byabakama tugenda kujja ndabyemu ne bujingo agabebekuulu Uganda flag byonna ekiri mu State House ambassador y'eggwanga erya America ate nga ne mu mbeera yemu n'omukulu Mathias Mulumba Lukagadduka ekibabu naye waliwo bwino akomyewo amaze okubeera nga ate avaayo mu bya ddala akomeddewo ddala nno kakati eke mu mbeera yeyo byonna katugenda kubeera nga tubikwasaganya abantu akatambi basooke bakawa ekigalo kubanga buli munnayuganda yenna yeetaaga okumanya obubaka obuli mu katambi kano ak'olwaleero kikulu nnyo kati watali kulwa poliisi y'eggwanga Uganda bavuddeyo ne bata akatambi saako n'ekiwandiiko ekiraga nti nabo bakoowu bannamutayiika okitegedde bagamba nti bakooye abantu obbavuma obbatyoboola obbayisaamu amaaso saako n'okubeerawo nga babateeka mu mbeera ey'okubalengeza so nga ate we bafulumako mu ggwanga Uganda mbu babeera babitiibwa amawanga ag'ebweru abasajja abapoliisi era bw'atuuka e Bungereza bamuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo bw'atuuka mu ggwanga erya Amerika bamulabira nga wawaggulu nnyo era n'avayo n'ategeeza mu bigambo bye nga bw'ogenda obbiraba era obinnyonnyola abantu kye bitegeeza nti bo babeera mu Amerika bino ebikola bye tulaba bye bakola abasajja Abamerika tebalowoozangako nti bino babikola era mbu tebabimanyi n'abasajja Abangereza tebabimanyi wano wennyini wenjagala tusimbulire nga tusinzira ku bigambo omusajja omupoliisi byavuddeyo n'afalaasira bannayuganda kigambibwa mbu yabadde mu bitundu byo bya Eastern Uganda era ng'akuŋŋaanyizza abantu ba bulijjo nga mulimu n'abapoliisi abalala era no mu bulumi mu kunyigirizibwa weyakabidde amaziga gennyini okubatyoboola okubanyigiriza bayisaamu amaaso bannansi nga batyoboola abasajja bamukwata mundu abali mu uniform bino byonna weebiri ku mulembe guno kubanga bisaanye okubaawo okubatyoboola okubalengeza okubayitaamu amaaso agengege kituufu nnyo era nakyo kye kibasaanira ddala bennyini bano abasajja abapoliisi nawe okiwagira abapoliisi bavumwe okusinziira ku bigenda mu maaso bye bakola ku bannansi impunity gyayogerako bennyini be basinga okugikola ku bannansi bw'okwata omuntu n'omukubira obwereere n'otuuka n'okubeera nga oba oluusi oli mu mmotoka eya poliisi olina kuma muntu wa bulijjo n'ebintu bye naye n'okwata emmotoka
n'ovuga emmotoka n'otomera omuntu n'omuyitako n'omutta n'omulekawo. Poliisi yalina obuvunaanyizibwa okubeera ng'omuntu yenna ne baba afunye accident nga si ye mutomedde yalina okusooka okumuddusa emutwale mu ddwaliro. Naye wano poliisi yeetomera omuntu ate n'emulekawo. Poliisi n'esanga abantu abali mulaale, abantu bali mu kunywa batunulidde kandidati waabwe abannyonnyola kino kiri ngenda kukyusa bwe nti eggwanga bagenda okukyuka nga bali bakubamu amazzi agasiiwa, amazzi agabalagala, tiyaggaasa omukka ogubalagala. Eyo ye poliisi yalina okuuma omuntu n'ebintu bye owa bulijjo. Era poliisi eyagala ekitiibwa, eyagala ekitiibwa, ye poliisi etayagala givuma, ye poliisi erina okukwasa amateeka. Wabula nga yo yeesooka okugamenya, wabula bw'emala okugamenya n'eyagala bali bezzizzaako emisango bagiwe ekitiibwa. Abadde mutuufu agamba nti e Bulaaya tebalowooza nti bino bikolebwa. Kituufu kubanga bw'agenda e Bulaaya agenda mu kifaananyi kya Uganda poliisi. Era bali bajjuke balowooza nti poliisi yonna erina kubeera ng'ezeewaabwe mu Amerika mu Bungereza kyezikola kyobola nga bawa ebitiibwa. Kyova olaba nga Mwami Kyagulanyi yatugamba nti ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera. Era kyova olaba nti bano abasajja buli kye bakola twateekawo n'akagambo nti kubalabisa. Era kyova olaba twogerera essaawa zino nga waliwo abamu ku banene mu poliisi ya Uganda okwinijja n'Okukali Kayihura eyali adumira poliisi nga yateekebwako ennati oba envumbo oba sanction nga bamukubako ekibaati nga najjasobola kwetaaya kufuna kubanga twabakozesa kamera yaffe ne tumulabisa. Era kakati tugenda mu maaso n'okukola kye kimu. Era agamba bino byonna tebyandibaddewo lwaki bikolebwa ku poliisi si bituufu. Okubanga si bituufu kituufu naye ne poliisi byekola si bituufu. Kubanga atakulekera tomulekera. Ne bwe bannyanja ng'ojaba nti nnene ekutta okola ki? Ogamiza agamu. Omirako amatondo ng'aga. N'ogasasema ku lukalu nga bakunyize. Naye ng'ogamize. Kubanga ffe tetulina mmundu, tetulina tiyaggaasi, tetulina mazzi gasiiwa. Kaakati kye tulina okukola kyekyo okubatyoboola, okubalengeza. Sigambye nti abantu babikole. Naye nabo ng'abapoliisi balina okusooka okubeera example. Balabirweko bo ng'abapoliisi abaasoma n'okusoma omulimu ogwo abalina professional eyo ey'okubeera poliisi. Lwaki tebagikola nga bwe balina okubeera nga bagikola? So kati omuntu wa bulijjo bwakulaba ng'oli mu uniform ajja kuwa ekitiibwa ng'okola ebyo ebikuweesa ekitiibwa. Naye abapoliisi bano ndowooza be bantu abamu kubasinga okubeera nga bandibadde basoma amateeka eke. Yes. Naye obuzibu obuliwo nti kati nja kuwa ekyokulabirako essaawa zino waliwo be batraininga era babambaza ebyambalo bya poliisi naye tebawezeza na myezi ena nga batraininga SSP simanyi ku mwezi. Kakati omuntu oyo bw'onoomuteeka mu uniform ya poliisi, bw'onoomuwa emmundu, bw'onoomuwa batyuni, bw'onoomuwa ekyambalo, osuubira omuntu oyo agenda kwekondaktinga atya nga agenze mu public kubanga tasomye. Byonna birina amateeka agabifuga. Tamanyi poliisingi. Amateeka agafuga batyuni malala. Tabimanyi. Agafuga emmundu malala. Agafuga ekyambalo malala. Yes, kati ogenda kusanga ng'abantu abo batandise okutta abantu nga n'abantu basazewo okwerwanako. Wadde nga kino tukivumirira era tuyinza kubeera nga tukiwogera ku mukutu gwaffe ogwa EKTV abantu okubeera nga bakonfrontinga ne poliisi. Naye poliisi erina okusooka okulaga nti ye poliisi n'ekola ebyo ebyagituumisa nti poliisi. Bw'eneebikola ebyo kitegeeza n'abantu bajja kumanya nti poliisi. Naye kati essaawa zino omuntu bwemugamba ku poliisi agamba oyo bamutta bamutte ndaba batuyisa bubi. So ng'omuntu yandiyambye owa poliisi. Kitegeeza nti kati munnayuganda bwemugamba ekigambo nti owa poliisi wuuyo ekifaananyi kyasooka okufuna mu bwongo bwe ti oyo azze kuba tiyaggaasi, azze kunkuba masasi, oyo azze kunkuba masasi, azze kunkuba miggo, azze kunzita. Okitegedde? Yadde nga talina musango nga ye omuntu afunamu okutya. Okitegedde gye buvuddeko twala baano nga bakwata abasajja nga bagamba nti abasajja we bakuba omuyindi amasasi yali akulira akabanka akamu mu kibuga Kampala ne bamubba bisadateke nga wa poliisi. Kati omusajja ono avuddeyo n'atugamba mbu balina kunenyezebwa nga bombo poliisi omu bw'akola ensobi tebakitwala nti poliisi yonna yeekoze ensobi tunenye muntu omu. Naye abaffe twebuuza bano bonna abapoliisi abazze nga bakola ebikolobero bye tuzze nga tulaba baali bajjeyo ddi mu lujjudde ne babavunaana ensi nemanya nti omuntu ono yakola kino nakino nakino. Poliisi yavuddeyo n'emukangavula era abantu be bakozeko impunity ne babeera bagumu ne babeera bamativu nti apoliisi bwe tusobyako bagikangavula oba omupoliisi ono nga bamukangavula n'omupoliisi oli nga bamukangavula bwe yakola kino ne bwe yakola kiri tusobole okubeera nga tumatira. Abantu ne babeera bagumu naye bawoza tujja kukikolako sekinoomu ng'omupoliisi naye tebakola ki babakyusa bukyusa bifo babuwe. Bannayuganda katusooke tuwa akatambi kano ak'omupoliisi baleme gamba nti byaffe. Okitegedde bwe bamala
balaba tukomewo tandikirawo ate nabo bennyini bakomentinge batubuulire ddala owa poliisi kino kyayogera kye kituufu era bwe kiba nga kituufu kikolebwe kitya. Mama Switzerland mulwadde. Mama Switzerland tumusabira asobole okubeera nga ate obulamu butereera. Ne Muganda Afrika Keeto ebigambo byonna bye tuteeka mu ssaala bya kumusabira awone. Mwenna abatugoberera tubaagala nnyo. Omukutu gwaffe Uganda 1 gendayo osubscribinge wali amawulire nga gano kubanga guli ogwaffe Uganda abasajja bagwokeza ne bagutwala. Babu abantu katuwa akatambi ate tukomewo tutandikirawo. Poliisi temwina magezi bo ansomesa antwala kwetaaka wange tumanyira simwe twansomesa mukirize naffe twazaalibwa abantu abaana bamwe abagenda mu poliisi ebiseera bwe bituuka nga poliisi eweereza emirimu omukuba amasimu baagala bayingire tuvuma bulekera otuvuma tuli bantu ngammwe baganda bammwe bali mu poliisi mikwano gyammwe muli ofuna ekizibu lwaki omukubira yogerako noono awana amaaso we are tired of impunity and disrespect of the Uganda police force. You can't do this in the American police. You can't do it in Rwanda. You can't do this in the United Kingdom. Why is it in Uganda? You must respect Uganda police force. This is your own institution. It is an institution that is highly respected worldwide in the whole nation. We are highly respected. We are highly recognized and respected for your information. Police Jamubola wano mu Uganda, bwe tufumewo kwa Uganda, sebo batuweetutimba. Ekisookerwako bamanyi tulina amagezi. Number 2, bamanyi n'ebikolwa nabyo bituufu. Every human being is liable to human weakness. Mukatete, yomira nayi n'omufuna ensuse. Omupoliisi bw'akola kw'ensobe temulowooza Uganda Police Force akikoze ye ng'omuntu. Era bateeka bwe bali bamuvunaana nga bw'ali stop undermining this institution. This is Uganda Police Force. I'm highly educated. I have 2 master's degree. You can't brag out with me. You say I'm a police. It's okay, we're not together. Commander the police the way. Mwagala police, eva Congo, eva Rwanda je police. You want what you will finish in one. What's going on? Use a way home. It's okay to our life. Namwe to partner. Won't be a teacher. Yakuno you a teacher. I will look for you. I'm going to take away from you. And I will handle you professionally. Not yet. An example for the rest of other widows in the entire country. Eke, babu, omupoliisi akugamba alina masters 2 era muyigirize era omuntu awansi amuvuma si ye yamuweerera kituufu, si ye yamusomesa kituufu, era omulimu gw'alina si yagumuwa kituufu. Kati lwaki omuvuma? Naye omulimu gwamuweebwa si gwakola. Era njagala nkubuulire nti omuntu asobola okusoma n'abeera ne masters zonna ne diguli zonna n'abeera nga professor, naye nga professor oyo tasobola kukola yadde ekikwanso. Asobola okubeera ne masters zonna naye nga amagezi amazaale ate matono. Waliwo njakuwa ekyokulabirako nti abantu be tusinga okulaba abagagga mu nsi muno ennyo abasinga ne mu Uganda mukawo butadde ku minzaani abasinga si bayivu kiryawo. Si bayivu nnyo nti basoma nnyo. Naye ate be bakozesa bali abaasoma ennyo. Abalina zi masters. Okitegedde. Kati kino kitegeeza nti okusoma ennyo ekyo kusoma busomi.
tekina kikigattako gwe ng'omuntu omuntu ozaalibwa bw'oli era byonna bikufuula omuntu ozaalibwa nabyo okusoma n'obutasoma tekirina njawulo nnyo ey'okubeera nti ono muntu wanjawulo ono wanjawulo so bw'abanga alina diguli 2 oba diguli 10 oba mmeka nga takola kyamufuula mu poliisi sitiiru tagenda kubeera ng'afuna respect ng'omupoliisi yasoma alina diguli 2 yes akole ekimufuula omupoliisi ajja kulaba ng'era omupoliisi oyo laba ekyokulabirako omusajja eyafa yali amanyiddwa nga Muhammad Kirumira abantu engeri gye bamwagalanga yali mwoyo gwa ggwanga ng'akola ebyo omupoliisi byateekeddwa okubeera ng'akola nga talina masters naye ate ye bamwagala okusinga ono kubanga ali akola kituufu bw'okola ekituufu era osasula lweko ekituufu Felix Kaweese bw'okola ekifu era osasulwa mu bifo ebyo by'oba okoze so mwe weetwalira mwe bakutwalira kati ye agamba nti bano abavuma poliisi ng'ekitongole bakola nsobi balina kuvuma muntu sekinnoomu kubanga abantu tubalabye nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa abapoliisi sekinnoomu abazze nga bakutyoboola eddembe ly'obuntu naye nga tetunaabako yadde n'omu poliisi gwetadde wali mu lujjudde nega nti ekitongole nga poliisi nekivaayo kigira nti ono wa poliisi anoonyeza akalulu mu lujjudde ng'amateeka tegakkiriza tumukutte weebale nnyo nti obaona omusirikale agamba nti muwagire gundi ne gundi ne gundi tekikkirizibwa tumukutte oba tumwambudde nti obaona omupoliisi eyatomera omuntu bw'ati ng'akikola agenderedde okitegeera n'amutta tumuvunaanye guno era omusango gumusse mu vi asaliddwa bw'ati okitegedde so tetulabangako mu mbeera eyo so kati tosobola tugaa nti tuvunane muntu sekinnoomu kubanga ne sekinnoomu ababikola temubagambako wabula ate okuzaako emabega katono nnyo waliwo akatambi ke nnalabako aka CDF yafa omugenzi iziti alonda Nyakirima ng'avaayo ng'ategeeza ng'agamba owa poliisi yenna anaasangibwa ng'akuba omuntu oba ow'amagye ekkooti etuula mu kitundu ekyo wamukubidde era ne tugukusalira ne tulaba eky'okukukolera ng'ani ayogera omugenzi nga yayogera ng'akyali CDF era ndowooza kkooti eno eya Kangalu yatuulanga ku bitundu ebyo ebiseera biri naye kati essaawa zino tulaba nga omupoliisi oba ow'amagye ono meeja eyakwata abajja ati abaali bakuba abantu e Kawempe nga abajja kukuba abantu ate ye yasibibwa kati ate nga gw'ovaayo kopu ampe abadde omupomponsi mu musirikale w'amakomera bwayogedde ku binyigiriza ye ng'omuntu n'ekitongole mwakolera ne bannansi yafundikidde agobeddwa mu kitongole kyaki awo ekitongole kya prison ne kikola awo ne kiba nga kyo kikola oli okwogera ku ebyo ebituufu agobwa bugobwa okategedde so kaakati nno akatambi kali aka General Alonda Nyakirima kaalingamu ne firing squad kukuba amasasi yabyogera nti gw'onozza ng'omusango ku mwana yinki omuntu wa wansi mwali muli okukibaita firing squad sikweko okukutimba bakutimba ngo nobanga akastatue ne bakusiba akandooya nga Yesu ku musaalaba ne bagakuyisaamu omanyi omusajja ono General Alonda Nyakirima yazaalibwa mu mwaka gwa 1959 era yafa mu 2015 omusajja ono yali ava mu ggwanga erya South Korea ng'ali kunyonya yolekedde eggwanga erya Uganda naye wakati wa South Korea n'eggwanga erya UAE oba giyite United Arab Emirates kubanga nnyo gye yalinnya yali Fly Emirates ng'alinnya okuva South Korea ava mu meeting emu ayingira mu kibuga Dubai kati wakati awo we yafiira ku nnyonyi ate ogenzo n'oŋŋamba mbu yali ava mu ggwanga lya South Korea nga manyimbo mu South Korea si mu South Korea musajja waawo naye ava mu Maserengeta era mu South Maserengeta g'eggwanga Uganda ono nno yaliko CDF oba omuduumizi w'amagye g'eggwanga ga Uganda okumalira ddala emyaka 10 mirambirira nga ye CDF okuva mu mwaka gwa 2023 mpaka 2014 yawummulira nga ye muduumizi w'amagye nga yagakuttemu kaakati okuva mu 2014 we baamuweera okubeera minisita owa wano wa internal affairs ng'avudde mu bwa CDF era njagala ojjukire nti omusajja oyo y'omu ku baateekawo etteeka ku ndagamuntu ne paasipooti bw'obanga agannya bonna kyanzi tozaalibwa wano mu Uganda tojja kugifuna eya wano togenda kugifuna oba oyagala oba toyagala musajja yali ayagala bannayuganda yali ayagala ensi ye era ng'ali alina kyateeseteese bali babawenga ID naye nga ziraga nti bagwira era nga ziggwako ng'ezaffe ono tezigenda kubeera nga ziggwako nga zino eziriwo ezaaweddeko tegeze yali yabiraba dda nnyo yali yabirengera dda era nga singa abadde akyali mulamu
Yomu kubandi wakanyize endaga muntu zino eziggwako ne zitutawanya ate maama wo mukadde nnyo ate endaga muntu eyaweddeko alina okudda yafuna endaga muntu okitegedde mulina emirimu gyammwe mugirekawo. Era omusajja oyo okusinziira ku omugenzi Kasirye Gwanga yagamba nti yatibwa buttibwa. Kasirye Gwanga yabyogera ono alonda mbw alonda yatibwa buttibwa ku nnyonyi mu bigambo bya General Kasirye Gwanga brigade yafa. Era yagamba nti effumbi eryamutta muliriza bulungi wano effumbi eryatta omusajja ono ku nnyonyi baali wakakadde kalamba $1 miliyoni. Ali musajja w'amaanyi kiki nnyo ekyo ekyali awo. Producer atuwa katambika omusajja oyo ng'ayogera ebigambo ebyo abantu babiwulire bamanye omuntu gwe twogerako yaani. Eyazaalibwa 1959 n'afa 2015 yali CDF 23 mpaka 2014 ng'amaze okubeera ng'afuuka minisita. Babwe ebigambo binkanzeemu nange kennyini kansooke mbawo akatambi nabo beewulirire beerabire ku musajja naggwano. That's why you have had sympathies and condolences messages from all over the world. Mu mwaka gwa 2023 General Ronda Nyakairima lwe yaweebwa okuweereza nga ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF omulimu gwe yakolera emyaka 10 ng'aweereza mu kifo kino aliko ebigambo bye yayogera nga bingi kyokka ng'okusinga yali akuutira abajaasi okubeera n'empisa ssaako okubajjukiza ekibonerezo ky'okuttibwa ku firing squad naddala eri abo abatta abantu ba bulijjo. Bino bimu ku bigambo bye byayogeranga mu bubaka bwe eri abajaasi b'amagye ga UPDF. You have had a UPDF disciplined knowing that what the people need is simply peace. It's because we emphasize discipline. When you hit Mwananchi or that a soldier has beaten Mwananchi, we arrest you and we cause a court to sit where you beat that Mwananchi. The court will sit there and it's an open court and you will be judged and sentenced there and then. And those who have done worse crimes like killing Mwananchi, you have heard us conducting a firing squad. Have you heard about this? And there has been a talk that we abandon that. We are not going to abandon it at all. Because we want to ensure that the relationship with the people and the soldiers is never tampered with. That the soldier continues knowing that the servant is a servant of the people, not the other way around. This course, and like others we emphasize for longer periods in the UPDF, is about discipline. We emphasize discipline. That's why we have reached where we are now. We are still at the front line against terrorism. And terrorism, at times you don't know when they strike. The only deterrence to counter terrorism is to prepare for terrorism and even prepare for arsonists. You put it up, I put it out. You fire to me, I put you out. So to the families, our players, our comfort, sympathies, we are with you in all this throughout, and I make a commitment of the UPDF and the Minister of Defense that ever and ever will always be with you. Kyokera oluvannyuma lw'okuwummuzibwa era n'aweebwa ekifo ky'obwa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga aliko obubaka bwazzaawo bannayuganda naddala ku nsonga z'okunyweza ebyokwerinda nga bayita mu kwewandiisa okufuna endagamuntu. Baga security ejja kugyetaaga oba egyetaaga twagala kumanya gwani bwe batunoonya omuntu omubi eyasse twagala tukikole tumanye mangu oba bw'oyagala kugenda mu banka kujjayo sente zo oba kunoonyayo looni kyangu nnyo kijja kukwangulirako tewajja kugamba genda oleete ebintu bingi. Now if we waged with a gun and human and just and other means other than technology,
Now we have technology. Okay. Babu ebigambo ebya CDF bigwanidde kubeera bwe biti. Ebigambo bya CDF nga ye CDF bw'abanga yayogera ebigambo nga bino Munnayuganda aliyeyo njagala omutemeretemere mu butikitiki butono nnyo. CDF aliwo essangi zino n'ebikolebwa kati ne CDF ono yaliwo emyaka 10 n'ebyakolebwanga n'amagye bwe geeyisanga nakati bwe geeyisa. Era CDF oyo General Aronda Nyakirima essaawa zino n'omukomyawo n'omugamba nti mukama wange gwe wali CDF nga gw'otudde mu ntebe eno era ng'okola bino na bino ng'era oyogera bino essaawa zino aliwo y'ono ayogera bino na bino akola bino na bino oli asiba engugu ze n'addayo emagombe. Asiba engugu n'adda emagombe. Badde manyi akwata ono n'amuggalira kubanga bye bakola byawukanira ddala ate nga bonna bali mu ofisi yemu. Omusajja oyo yagezangako nnyo okupuliikinga discipline. Tutunulira amagye essaawa zino nga gali partizani gonna ga NRM boogera misana mulonde mwami Museveni mulonde baasi mulonde yero. Okitegeera tubalaba mu campaign bakuba abantu emiggo tubalabyeko n'abakubye abantu amasasi ne bafa. Ekyali eggulu wabiraba babba abantu ne babanyakulako obusimu ne babutwala. Nejjo ly'abalamu wano ku Northern Bypass olabye ow'amagye yanyakudde ku muntu kamera akasimu n'akatwala n'amulemerako nnyonnyo singa si kumulemerako nakuguma akasimu ako yamaze n'akamuddiza naye singa si kumulemerako yabaye tajja muddiza simu naye ate era okukamuddiza yamaze kwonoona ekyaga indiscipline gye balina ab'amagye yamaze kukuba simu ye n'ajasa screen yonna n'alyoka agimuddiza ate nga n'omukuba mukubi ate nga ne munne w'oyo omulala omusirikale omulala yakubye era omuvubuka ono. So ate era omusajja ono General Aronda Nyakirima ya emphasizing nga nnyo ng'agamba nti tuli ba servant b'abantu tuli baweereza b'abantu tulina okukimanya ng'amagye abantu be baboosi baffe kye basalawo kye tukola ki ate yakugulira uniform yakugulira engatto yakugulira emmere yakuwa omusaala buli kimu ate omuzeeko omukubye. Kati omuntu essaawa ziwaga ntwagala Kyagulanyi ate gwe n'omugamba tojja kumwagala kifuba n'omukuba emiggo n'omukuba tiyagasi n'omukuba amazzi agabalagala n'otuuka n'okubeera nga omukubamu amasasi akalulu akagwa batta abantu 54 okusinziira ku bigambo byava ejjinja omusajja bamukuba amasasi n'afa. Kati bino byonna nga bigenda neeyiganga bakuba omusajja amasasi n'afa. So bino byonna nga bigenda maaso kitegeeza nti si ba servant si baffe wabula bano ba oppressor. Naye ne mukama waabwe yennyini CIC yavaayo n'ategeeza nti ye si servant wa Mwami Museveni yavaayo I'm not a servant of anybody. I am working for my family, my children and my grandchildren, children for my children. I am not a servant for anybody. Tegeeza nti ebigambo bya mwami Museveni byali byawukanira ddala n'ebya CDF ebya General Aronda Nyakirima. So nga kitegeeza nti ekiriwo essaawa zino omufubu omuzza eno Uganda ajeegaana. Kati office ziri bbiri eya CDF gimaze kati ate eya minisita agirimu essaawa zino tumulaba nga zaayogera essaawa zino General Kayindo Tafiire ye minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda era omwami yozi yaliko era nga yatwala ne poliisi naye General Kayindo Tafiire ayogera nnyo naye okukola tewali kubanga endagamuntu zino omusajja yafa azoogeddeko bingi era nga mu katambi bwe bawulidde yali ayagala endagamuntu eno ebeere nga ndagamuntu nga bola bogerako United Arab Emirates wakati liggwanga abantu libasinga okumanya waliwo kyetuyita fly bagiyita batya Emirates ID nti omunansi ye alina Emirates ID eya munansi yes ID eringa endagamuntu ya wano nti naawe omugwira bw'ogenda naawe ofuna fly bagiyita Emirates ID naye ng'eyo eriko gy'ova zonna Emirates ID naye ng'eyo eriko gy'ova nti gw'oli Munnayuganda era oli wano visa yo egenda kumalako emyaka 3 oveewo ogende oba olinuwalinge era ono kyali emphasizinga ate ey'omunnansi teggwako kubanga tajja kuddamu mugambe nti akati oba obunnansi bwe gukuweddeko kati toli munnansi bino byonna biyitawo Tafiire aliriddawa abiraba kitegeeza nti kirala kikitegeeza era naye bwadda essaawa zino tamulabamu kaabuntu naye tamulabamu kaabuntu kubanga ebikolwa essaawa zino n'endagamuntu ezituweebwa kati empya nazo ate ziggwako n'ebizoogerwako zennyininyini zino empya ezituweebwa bingi ate nazo zennyininyini tezituyambye kimala kubanga baatugamba bwe tufuna endagamuntu zino zigenda kukendeeza ku insecurity nti omuntu bamusse omuntu bamubbye naye kati abantu babakubira essimu ng'essimu mpandiise mu mannya ga muntu ne babba omuntu n'atakwatibwa ebyo nabyo birala by'okuwandiisa essimu kubanga bw'ova wano
ng'ogenza okugula layini n'owaayo ID yo esobola okufulumyamu layini endala 4 ate gwe n'ofunako ezennya endala ezifuluma oba 3 olowooza ziragawa nga zifulumidde ku ID yo. So muntu kwebeereramu byonna bisoboka munda mu ggwanga Uganda. Babwe amawulire ageetolera ku poliisi ekyamazima bannayuganda balina okubeera nga bategedde ekituufu lwaki essaawa zino bannayuganda balaze obukyawu bungi nnyo eri amagye ne poliisi eriwo kati tekyamazima ebikolwa byabwe si bye bituufu bye balina okubeera nga bakola era ne poliisi okuvayo ne yeekalakaasa ne beekamwana ne babuuka mu bbanga ne beefuula ne beekandaga nti mulekerawo tuvuma bino byonna okuggwawo kyekiri kye watugambye nti nabo balina kweyisa nga bapoliisi batuufu bwe banamanya nti baservant kubanga toyinza kulya bigambo bya CDF alonda n'ebikola bye yali abikola n'owuliza n'owapoliisi ono ava okwogera nga gamba abantu mulonde mu ddeeka okitegedde ng'ate constitution egamba bw'olonda oli wa ddembe gwe weeyagalira oba nzirayo eka oba mbeerawo naye nga ndi mu meters ezitakka wansi wa 2 meters 2 meters aba 2 kati ndi wa ddembe oba nsigala mu meters nga 3 oba 4 obenjala ennumye nze gwe tebikwatako nze ndi wa bulamu bwange siri waliwo bakola ki obalondera ndi mu meters zange 2 3 4 mpoye bwenjagala nze bwenjagala sire tonkaka ndi kugambye ddeeka kifuba ojeyo n'emiggo kitegeeza ofuuse oppressor eri gyendi babwe mu mbeera y'emu nga tumaliriza ensonga ya poliisi eno njala tutunulemu katono nnyo ku fulaaga y'eggwanga Uganda waliwo amawulire agatandise okubeera nga gafuluma nga gava mu nsonda eza NRM abasajja aba NRM batandiseewo ebigambo ebijja nga biraga nti fulaaga eno yanditeekebwako obukwakkulizo obukakali era nga fulaaga eno tegenda kuddamu kubeera nga ate buli muntu agiwuubira waasanze okusanga nayo ng'ogiwuuba ssebo bw'oti bayinza okukusiba mbu aba NRM abamu ku bo bwe batugamba kiri kitya essaawa ze bwe baba nga baagala kuteekawo buteesi nga tekibaddeewo kati tekitukwatako wakati essaawa zino kitumanyi nti fulaaga y'eggwanga Uganda ndi waddembe okubeera nayo nga bwenjagala anti prime minister agamba aba NUP fulaaga bagyefuze batya ate bagiganyaani kubanga tewali wa NUP yali agambyeko wa NRM oba wa DF nti togeza n'okwata fulaaga. Mpuuga amazeewo emiti gy'abantu ku byalo. Mpuuga bamaze emiti gy'abantu. Yeewuubira miti gye. Kakati wali amuganye fulaaga. N'owa NRM bakwata ebitambala byabwe ebya yero tewali abibagaana. Nso ky'okwata fulaaga bakwata kaliko ani. Bw'ovaayo n'okwata fulaaga kubanga fulaaga zino tuzirabye nga zisinga n'ama offices ate aga gavumenti agalimu abantu ba NRM. Kati bw'ogamba nti NUP ezeefuze naye nga yatandika weemuli ne batandika okugula fulaaga zaabwe tosobola kugamba nti wa NUP efuze fulaaga ojja kunsanga sambadde uniform yo nendaga nti ndi wa NUP nga sina na kadi ya NUP kati kugamba oti ndi fulaaga eyo nze ndi wa NUP buli agikwata era waliwo ne mentality yazze nga buli musirikale muntu gwe basanga alina fulaaga bamukuba bukubi kubanga akutte fulaaga nga balooza wa National Unity Platform batandise okunyiiga abasirikale bano buli muntu gwe balabanga alina national fulaaga bamulabira ddala ng'omuyeeke ng'omulabe kugimukwakulako kugiyuza kugitaagula babulako kimu kuzookya n'abapoliisi bano n'amagye bano bannayuganda uniform ze bambadde za UPDF z'amagye ga Uganda naye toyinza kibuusa bo naye ekyo kiba kyambalo ekyo kiba kyambalo bwambalo kubanga engeri gye bakwatamu fulaaga eno ekyamazima yatiisiza abantu abangi mu ggwanga Uganda olwa ne Katikkiro yavuddeyo n'ayogera n'agamba ekyamazima fulaaga y'eggwanga Uganda tulina ogiwa ekitiibwa Katikkiro looya omutendeke era amateeka agamanyi yagambye nti omusajja omupoliisi n'akuba omuntu asibye fulaaga ye ku pikipiki ye avuga ebibye yandika nti fulaaga erina kubeera mu ofiisi mwokka terina kufulumamu erina kubeera wamu ngeri station di wantu oba ku ssomero oba ku ddwaliro oba mu ofiisi naye yagambye okuba otya omuntu avuga pikipiki ye nga kuliko fulaaga alaga omukwana eri eggwanga lye ery'ensi ye kyannaku nnyo kibi nnyo kitegeeza nti abo si basavanti si baffe babwe mu kumaliriza ensonga zino njala tumbewombe bino ebigambo nga tubateerayo akatambi kano mu butuufu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabala nnyo okuleeta fulaaga eno okimanyi nti nno buli bannayuganda kati abalya ku fulaaga emirimu akuyeetinza emirimu mingi nnyo era bwe bootadde ku minzaani bannabyabufuzi munda mu ggwanga Uganda abayi ku ludda oluvuganya gavumenti bukya Mwami Museveni ajja mu buyinza tewali muntu yali akuyeetinzewo mirimu mingi eri bannayuganda nga Mwami Kyagulanyi anti naye mulimo
naye nyinyi mulimu kubanga aba NRM bakikonfessing bakikonfessing bagamba oyo bwava ole tuddamu kulya tebaddamu kulya akamiliyoni tetuddamu balaba nansawo za ssente abo bonna bakwata ensawo za ssente abavumanga aki bonna bali ku project bali ku mulimu babwe katwawe ebigambo bino ate oluvannyuma ndowooza tukomewo mu mawulire ag'omusajja amanyikiddwa nga Samasi Soloka Gamulumba ne byabakama ebigambo byongedde okulanda obuvuyo bwina afulumye mukambwe ddala katwawe akatanga akati katugende ku nsonga eya flag yeggwanga bendera yeggwanga ensonga za bendera akalulu kano kampeni bwe zaali zigenda maaso nokabe kandi zitandika Robert Kyagulanyi Ssentamu yabitandikiriza nga asaaga abagizi b'ekibiina kya NUP ne batandika okulabwako nga buli omu aguze bendera mu kampeyini za Kyagulanyi zonna ezaasooka ng'olaba bendera tugenze kutuuka mu nnaku 21 ezisigadde okugenda mu kulonda nga bendera efuuse kumpi akabonero k'ekibiina kya NUP yadde nga balina mbuleera ng'akabonero naye bendera yeggwanga oyinza okugamba nti kakati ya kibiina kya NUP efuuse simbo mu kibiina kya NUP kakati era bw'ogenda maaso n'okulabika nti otambula okwetooloola ekibuga eky'eggwanga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo alesi n'ebitundu eby'ebibuga osobola okuba nti olaba bendera ekitabangawokko bendera yeggwanga okugitimba okugitijjisa kirabise nnyo mu kalulu k'omulundi guno tukubuulira bye tulaba kasookedde nga Kyagulanyi agikwata ne bannakibiina kya NUP bendera yeggwanga yeeyongedde okulabika okusooka abazitunda ku makubo bali ku mudido abatunda bendera ku makubo obutonotono bw'okukwata n'ez'okusiba ku mmotoka bali ku mudido bakoledde ddala bendera entono yali etundibwa 2,000 kakati eri ku 15,000 bw'otambula mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala waakiri osobola okulengera bendera yeggwanga nga bagitadde ku rooftop waggulu bazisibye waggulu ku rooftop si bendera bw'ogendako mu bitundu omuli abantu abangi nga bwayise mu mbaawo ne mu bifo omuli bamakanika nankulabye n'ebitundu ebirala ojja kusanga bendera nga baziwanise waggulu bagisiba kaakati ne bagiteeka waggulu ku muti ne yeewuuba oba ku kizimbe waggulu ku mmotoka ez'enjawulo okuli takisi okuli trailer n'emmotoka ezabuyonjo kaakati bendera yeggwanga erabika nnyo okusinga bwe gwali gubadde aba bodaboda nabo bagufudde mugano okusiba bendera yeggwanga ku pikipiki zaabwe bakira n'ab'obugaali tebalutumiddwa mwana kakati n'abamu okusigala nga bazikutte oli n'omusanga ng'agikutta atambula ategeeza ki simanyi era wabadde walabiddwawo kunabakulu mu security nga bagezaako okutagetinga abantu abakutte bendera ampuliriza ey'eggwanga kale nno mbaka ow'ekitundu ekya Mukono munisipaali ye Betty Namboze munakibiina ekya NUP agamba nti mu kaseera kano gavumenti teyagenda maaso nokeka nti oba oliawo esuubira oba ekibiina kya NRM nti tebaasuubira nti bendera yeggwanga ate NUP esobola okugenda maaso nokeka nti egikozesa nga akabonero ak'enkyukakyuka kale nno ebintu wali tebigenda maaso nokeka nti ebitambula ekibiina kya NUP kibadde kigezaako okusharinga obutambi nga bakulaga aba security nga bagezaako okugoba abantu abalina bendera nate eyeggwanga mbagambye nti newankubadde nga minvuuli ke kabonero ak'ekibiina ekya NUP naye amazima gali nti kampeni zino nga bwe zibadde zitambudde sofa akabonero koyinza okugamba nti akasinze okulabika akabadde ka bendera nga kakozesebwa nnyo bannakibiina kya NUP wakati mu kuwuba fulaga ampuliriza eyeggwanga ennaku z'omwezi wasigadde 21 zokka eggwanga Uganda ligenda kubalikira obubokisi okulonda omukulembeze eggwanga addako babwe embeera ya fulaga awo weetadde gavumenti ya NRM kakati Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri omuvubi General Museveni nga bw'amuyita yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti aba NUP
mwerimbika oba beerimbika mu fulaaga eno ne bakola ebikolobero beerimbika mu kwagala eggwanga lyabwe naye mbunga ku mitima emibi kwe batudde era fulaaga eno balina ogisalira amagezi ng'obudde bukyali bagikole ki awo nange kye simanyi kubanga tewali NUP gwe twatulabye ng'akutte emmundu ngatto wa NRM ekyo kituufu naye twatulabyeko aba NRM nga bakutte emmundu nga bataba NUP n'emiggo bagibakubasebwe ba NRM twabalaba embalala nga bambadde emijoozi egya kyenku kutta emiggo bakutte amajambiya bakutte amayinja bakutte amafumu balumba abawagizi ba Mwami Kyagulanyi abakutte fulaaga era nga poliisi yebawerekera n'amagye nejjo ly'abalamu wano mu Kampala Makindi nejjo ly'abalamu Makindi emmotoka twazenga teziriko number plate ebyabadde eggulu mwabiraba twalaba emmotoka eziriko number plate zitali za wano naye nga kabangaliza amagye era nga abantu abamu bateebereza nti zazivudde munda mu ggwanga mbu erimu ery'oku muliraano waliwo nezaaliko number plate nga ziraga ggwanga lya Congo erye Congo nga ziri magye ga ggwanga Uganda era abantu tebaga nti abayekera ba M23 bakosanga emmotoka nga zifaanana bwe zityo abekko abaali e Congo owulidde so byonna byogerwa kati bugambo wa NUP ng'ebyo biri awo tobyogerako then mba sikutegeera gwe nga gwe munansi kakati akabonero mu mbeera bwetyo abafuukidde akayinja mu ngatto kyokka ng'ate bo abazitunda bagamba kino Kyagulanyi yali atukoledde abadde batalina mirimu bagamba nze ono sivaawo ku fulaaga era bo basalira n'akalulu mubakongereyo kirina okuba kubanga bo bali mu kukola era pulezidenti Kyagulanyi yabafunira emirimu bakola era mu nsi muno mu Uganda teri muntu yali yagaziza bannansi ggwanga nga Mwami Kyagulanyi kubanga tulabe ku mulembe gwa Mwami Kyagulanyi tewali mulembe gwali gubaddewo munda mu ggwanga Uganda ne bagula fulaaga nga baziguze ku mulembe guno ogwa Mwami Kyagulanyi era nekyo kyogere ab'emu Buganda ab'omu Busoga ab'embalala ab'omu Mambuka bonna nga bagula fulaaga nga yali ey'olukumi eri ku 1,400 nga kyonna kiraga nti kati bannayuganda bategedde nti Uganda first bali wamu kitegedde bali wamu kati eke bawe embeera ya fulaaga poliisi n'amagye tujja kwongera ogittaanya mawulire gaffe agaddako mbadde njagala mu ddakiika ntono nnyo tugendeko ewawa Lukaga Mathias Mulumba duka ekibabu embeera eyongedde okwera nga ate mu kampu ye amawulire gavaayo nga galina ebyama ebifulumye byenjagala ate owe bannayuganda engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kagobamu omusajja ono ne kkooti gye yamugobyemu ate nga baakamugoba obukonge ne bufuluma ebibuuzo byazze nga bingi obukonge baabukubye mu nnaku 3 okubeera nga Walukaga baamugoba si nga 21 ate nga 24 bakugamba nti obukonge baba MP bwamaze dde okukola nga buprinting kakati ate ekikwewuunyisa si Walukaga gwe basembyeyo ggoba waliwo omukyala erinnya ndyerabidde owa National Unity Platform isingiro baamugoba 23 obukonge ne bufuluma nga 24 abaffe twebuuza obukonge buno okufuluma baategeera batya nti omukyalo ono tagenda kubeeramu oba ku bukonge okwo nga kwali nga banaamusazaamu busaza wali mu kulonda okulaba nga bannayuganda naye kisoboka ekyo bwe kibanga kiri bwe kityo ng'omukyalo ono tali kakonge nga ne Samasias Walukaga taliiko kooti yamusaza 21 gwa 24 omukyala ne bamugoba 23 24 obukonge ne bufuluma ate nga tebufulumidde munda mu ggwanga lya Uganda nga buvudde bweru wa Uganda kitegeeza ode eyo mwagitegedde mutya nti ono noono tebajja kubeerako tebaliiko era ne bufuluma mu bungi ddala bumaze emyezi n'emwezi nga bukubibwa era obwo obuntu obufuluma mu ssaawa 12 zokeza oba ssaawa 18 ezabadde ziri awo wakati w'obukonge okutuuka n'okugoba omukyalo oli basobola okupulintingiramu obukonge obwo bwonna oba kyetwebuuza obukonge obw'ebitundu ebimu nga tebwazze bwonna bwazze bweba nga bwonna bwazze olede bwali bukube nga gye buli nga bakimanyi nti ono noono tebagenda kubeeramu gwali muzannyo pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'ategeeza nti omusajja byabakama yeyita yingini ya dokita era bwe bwali omusajja mulamuzi oyo naye nze mulamuzi obwayingini alina obwa dokita bwe ku nkola ye ey'ebintu ekyamazima obubuusabuusa kubanga nange kenyini tosobola kuga nti omuntu ono twamuwanduukuludde naye ng'abadde ku lisiti kwali ate enkya noleeta obukonge nga wamala dde okubukuba nga bwaggwa dda wategeera otya nti taabeereko kitegeeza badde olina otulaga obukonge nga busazeemu oba n'otugamba nti obukonge bw'Isingiro tebugenda kujja kubanga ono yabaddeko kati twamuggyeko obukonge bw'Ebusiro ono yabaddeko twamuggyeko buddira eyinze naye bakugamba bukonge bwatuuse bwonna bwatuuka kitegeeza byali mu pulaani ng'abantu abamu bwe bagezaako okupulidikinga kubanga lwa abantu bagamba nti okusinziira ku kyakoleddwa omulamu Simon Byabakama n'ayanjulira ensi nti obukonge butuuse kyandibanga bino byonna baabimanya ne babitegekera nga bukyali ne bagatya oyo tujja mujjamu nono tujja mujjamu tukube n'okkuba nga tebaliiko
kati nga mu mbeera yonna bino genda mu kooti kola kutya kwalinga kubeera muntu afuira ndiga mulere nti enaawulira nga tejja kukola ki kubeera nga ekufaako nga byonna byali mu pulani nga byali bigendere nga basajja ku booti tebajja kubeerako n'omukyalo oyo ate era ne Walukaga ojjukira ennaku z'omwezi ze baamuwa okusala omusango gwe nga 22 tezaatuuka ate n'ekiwandiiko ekyamuweebwa kyaliko ennaku z'omwezi obanga 17 ate kyafuluma nga 21 okitegedde kati kwegamba ebintu byonna ng'obiraba nti biri awo waliwo eri abakola ebyabwe n'ebigenda eno birala nnyo n'akakiiko k'ebyokulonda okumuweereza ebbaluwa emulaga nti bamugye mu reesi ennaku z'omwezi ezaaliko zaalize emabega nga wayisewo ennaku nga 7 anti nange kyenkugambye nti zaalize emabega ku nsala we bagisalidde oluvannyuma ne bazituulira kitegeeza ekiwandiiko kyawandiikibwa dda naye nga bakyegayamu tukimuwe oba tetukimuwa tukimuwe tunaaswala oba tetuuswale tulinde kadde katuufu bwe kati kisoboka oba tekisoboka naye nga baali bamala dokisa mu nkola nti ono tetujja kumukkiriza okugenderevu waliwo omusajja aŋŋambye kati looya wedde emirimu yasoma amateeka naye avuddeyo nannyonnyola n'agamba nti ebbaluwa gye yagenderako okusoma okufuna obwalooya era looya mutendeke yalinga yassa Masias Walukaga Mulumba nga kati looya mulamba bunda mu ggwanga Uganda oyo ebbaluwa era nannyonnyodde n'agamba mbu ye yali yakola senior 4 ne senior 6 naye nga senior 6 yagigwa senior 6 senior 4 oba yagwa 4 oba 6 emu kuzo atosobola kugwa senior 4 n'okola 6 atosobola kugwa eka yagwa mukaaga n'okola 6 ayinza okubanga mu njogera ye abadde ategeeza senior 6 n'ayogeramu 4 naye ng'agambye yakola 4 ne mukaaga n'agwako ekimu ku byo kitegeeza yagwa mukaaga bwe yagenda okusoma amateeka bamugamba oluzungu lukakali olina okukola kye tuyita mature entry eyo kakati n'agikola era agamba ye ne banne bali abantu basuka mu 13 wabula abaayita baali bantu 7 bokka ebibuuzo bino biba bizibu nnyo bwe bityo byali bizibu era onagambye nti eno talirabangako kigezo kizibu ng'eno mature entry y'emu ku bbaluwa eziyasinza okubeera enzibu era omuntu agiyise aba mugezi muzibu kati omusajja ono agamba kwe yasomera n'afuuka looya munnamateeka omutendeka awedde emirimu mu ggwanga Uganda ate teyawoza na makisi za Walukaga tetumanyi oba yaziwoza oba teyaziwoza naye yayita kakati Walukaga bwabanga naye yagiyitirako nga bali abantu 13 ne kuyitako 7 omuntu oyo ogamba otya teyasoma omusajja ono ebigambo bino basaane babyerabirako mu katambi omusajja ono alumiza n'agamba nti ekooti yasalawo mu kwekubiira waliwo ekibaasa waliwo ne kyetuyita review mbwe kooti enkulu eba esaza omusango nga tomatidde oddamu n'owandiika review n'ogamba mukama wange ddamu weetegereze wano kubanga ekooti esembayo okiiko munda mu ggwanga Uganda naye tekikigaana kukola review nayo nga yo esobola okukola ensobi leka kituufu ntwakozeemu ensobi naye mbu balooya ba Masias Walukaga Mulumba bandibanga mbu baamulyamu olukwe tebaasaba review ey'ekkooti kiyinza okuba nga kyali muteeseganya ya bo ne client bagamba ekikomyawo kubanga ne bwe tunakola review kooti zaabwe eke towa akatambi okay bannamateeka badde tebakola ki tubadde tebamwagaliza kubeera mu parliament Walukaga n'olwaleero kati olunaku lwaluli bwe baagira bandibadde bataddemu kati application for review kooti bwe yawa ensala yaayo bandi bataddemu reviewing kumande kwennyini okwo bandi bataddemu application bandibadde bagenze nayo kyekiraga nti bamwagaliza oba tebibikola tebabitegeera oba terina ssente ayinza okuba teyabawadde ssente bali ku ssente bani baroyas abo bagundi awo omanyi obwavu bubi bukutwala ku muntu gwoti gukuwasisa omukazi omubi gwotowandiwasiza obwavu kati Walukaga ayinza kuba mwavu talina ssente naye kati Walukaga certificate eno gye yarikola nze nange nagikola nze yantwala mu mateeka okusoma amateeka nali already nga nina O-level ne A-level naye nga O-level nagigwa nga saagikola bulungi naye nga nasoma nina ne masters degree ngenda nsoma amateeka bwe ntuuka ku mateeka okusoma amateeka mu mwaka ogwokubiri nibagamba nti English oluzungu lwo terwagenda bulungi era nalina okukola mature age entry nzibu nnyo nga bw'okiraba twakola twali abaana 138 musanvu gokka gwe gwagiyita 7 nzibu nnyo nga bw'okiraba agiyita abeera mugezi kakati ekugamba nti mu myaka 2 obeere ng'oyingidde university singa toyingira university mu myaka 2 obeera ovuddemu certificate eyo ebeera nfu ebeera invalid
kakati chenane njagala okwebuuza gwe banga warukaga yagikora n'agenda ku university akatari mwaka gwa kusatu toyinza kurangirira nti kiri kifu tosobola kakati nze ono omulamuzi okujja n'asala ebyawalukaga tekyanewunyisiza oyo kaada w'NRM oyo omulamuzi Kinobe oyo oba ali namba ki mu kitabo kyabwe eky'NRM ekya yellow book mwali mu kitabo kyabwe nkulayirira muga Katonda Kinobere mwali Kinobe mwali Kinobe mwali mu kitabo kyabwe ekya yellow book era bwe nalabye w'NRM nga bamuleesa asalira owanuupu omusango gwoba totegeera kati nawe okulaba w'NRM kaada eyeesimba nawokko ku bwemupi mu Bunyolo nerabidde oba ye constituency ye ku kibiina ky'NRM nga bamuleesa asalire owa NUP omusango kiba kikwewunyisa. In fact kansembeyo na kino honorable bwe tuva mu kalulu waberawo nnyo emisango mu kooti egya kalulu kale tumanye olusi gikwata ne kuba opposition kati wano mugenda kukola mutya kakati abantu munayefe abantu abamu twatadde kooti za Museveni zino kooti tezikyayamba ffe bantu si zaffe zino kooti z'NRM era abagenda bagende nze bwe ngenda kalulu ka Kyagulanyi nangamba nti agenze mu kooti sigenda muwagira Kyagulanyi ne bukeere nkya mu mbeera eno eriwo n'agamba nti no nti bano babbye akalulu ngenda mu kooti sigenda muwagira okimayo ki osobola okuyisa omulambo gwe mu kyalo ky'abasezi ekiro mu matumbi budde n'oyisaawo omulambo gwe ku kyalo ky'abasezi gwe nkugambye gwe bakugamba nti ekyalo kyeyo kijjudde abasezi ate gwe n'okwata omulambo gwo ogwetike ku kagaali oguyiseewo ekiro baba bajja kugulya kakati seerimba era kye twagala okusaba abantu nga bawalukaga ensi tekoma ensi yali ebaddewo weeri ejja kubaawo ekyawukanya ensi be bantu kati oyo kaada w'NRM naye nga sooka obuuze Chief Justice ali eri naye azinze emikono kyogamba yetalaba misango gy'abaana be baggalira mu makooti ne bagaana mu makomera be baganya okuleeta mu makooti nga bule abaana b'NUP bwe batuuka okubaleeta mu kooti kwolwo omulamuzi bw'afuna ssenyiga bwe batuuka okubaleeta mu kooti kwolwo omulamuzi bw'afuna okuziika ewaabwe kyogamba yesaabalamuzi bebi nti tabiraba kakati ezo tiimu of course tukimanya abo bonna bakaada ba Museveni nze era munnaye nze ekigwawo kati mu kooti tekikyaneewunyisa bano bakaada ba Museveni baddukanya kintu kyabwe bakitetenkanya kulaba bwe babeerawo kati ebiro bwe bituuka abantu ne bajja mu institution zizina emmanga Museveni kyalina okutunuuliranga head of state abantu ne bajja mu institution ya parliament obwesige abantu ne bajja mu institution ya judicial obwesige ne bajja mu executive obwesige anything can happen ekikuumira eggwanga awamu ze respect ze bawa institution zezo kati olwaleero bwe twetyo yanjula ku mikolo banenze mubaka parliament yatwa mugende mwali mututeesereza ki ekituyamba amakubo gafa amalwaliro gafa abantu tuli mu bwafa totubuuli agenda mugende ne speaker wamwe gwe bamwogerera kakati nga weegira era nze wenga nze lutamaguzi ekyemupya okujjako gwengo mmanyi n'ogira kati n'abalamuzi olwaleero bwe bafuuka abaana bangi bali mu makomera abaasibwa emyaka n'emyaka tebafunanga justice naye ng'owulira simanyi Mikasi Churi Diproko ng'omulamuzi alagidde bayedi mutwe babazzeeyo mu kooti mulwadde ssenyiga ng'omulamuzi agaye Mikasi Churi Diproko mbu ye talina budde alumwa ssenyiga abaana bano bonna generation z'olaba eziri mu makomera ezitafuna bwenkanya famire zaazo zonna ne zigootaana nabo ne baggwamu future balina ababali emabega era nabo bennyini weebali wali era mu kulonda kuno kwe tugendamu n'empulira nti Kyagulanyi yagenze mu kooti za Museveni zino zolaba zifaanana okutesitinga nga tuzze tuzitesitinga nga ne ku misango gy'okusala omubbi w'enkoko tebasobola ti ate otwaleyo ogwabali abalina special interest tujja kuba twawukaniraawo nze era nga mugasebo tetukiwagira
anti fe tumanyi fe tuwagira maanyi g'abantu omanyike enjawulo waliwo ebintu bya mirundi ebiri waliwo kooti ne people power ge maanyi g'abantu fe kakati Walukagga walabi gye yalaze gwe wali olabyewa ng'akakiiko ko kennyini ke kakuwaabira akakiiko k'ebyokulonda buvunaanyizibwa bw'akakiiko k'okulonda kiringa mmwe bwe babagamba mbu CDF omukulu w'amagye ate kati yalambika wawe munaalaga kiki kyekinaakolebwa ng'okulonda weekuli gwe kyolaba kiriwo mu mateeka kakati naffe kye tugamba nti Walukagga yabadde ng'ekize pulikasa ku kijja Walukagga yasetinze precedent of the likely outcomes ezigenda okujja nate gwe kyenkusabye n'okusaba ebiseera ebisinga mwe mugenda ne mulowooza nti abalamuzi bamalayika nabo bantu ngaffe naye ate ne wakubadde wabaddewo ensobi ezikolebwa waliyo abalamuzi abakyayimiriddewo webali not the whole judiciary is dead. There are some judicial officers who are still doing their noble work and you will respect them. Nefe ekisinga okutwewuunyisa nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya judiciary yaabwe kati bano bakinobe be baleeta nga nabo bakimanyi these are cadres of NRM. Nze ne bontwala ewa kinobere gamba tomala budde ono yagutusingisizza dde ono kaada we NRM era nakikubirako Walukagga ne mugasebo kino nkikugambye mu kyama gw'okimanyi nti agenda okusalira omusango kaada we NRM awedde emirimu nga n'omulimu bamuwa for special interests genda olabe yeesimbayo babayita Burasha.